twavuddeyo esinjiro kyokka waliwo abali mu kuŋŋamba Shifa bulijjo naye n'otuukayo. It's because you guys are not following me. If you are following me on YouTube mwandikitegedde nti eyo ate nzirayo buzi nagendayo dda. Kati we twogerera tuzze ku airport kunona muntu naye bannange bwe tugenda surprising ate baŋŋambye kati nze kirabo naye ekirabo kiri mu koleeti. Ekirabo kiri mu koleeti kati ekirabo gye kyetwala tetumanyi omuntu oba tumusanga. Saawa zino 6 alandinze ku 5. Kati laba bannange ekirabo kyo gye kiri. Kuliko ebirabo ebirala but I'm the main kirabo. Abategese surprise we baŋŋambye Shifa omuntu oli ajja ne tutamuwa kintu kyonna n'alaba ku Hope Shifa. Kati ekirabo kirina stress kuba kikeereyeemu naye ekirabo kigenda. Ekirabo kikeereyeemu kuba tekirina gye kyakedde ku makya. Early morning saawa emu bweti. There is a certain office where I was supposed to be. Natuseewo kwemba gena okugulawo ku 2 nga ndi ku mulyango basookere ku nze naye maama kumbe waliwo abansooseewo nga nabo baakedde. Kati olwo ekirabo kiri mugenda ku airport naye nga munsabire. Ndi ku bunkenke. I hate disappointing people. I hate disappointing my clients. Naye Katonda yasinga okumanya kuba buli kimu kigenda okubaawo. Naye entu ya surprise bikambwe. Ekirabo kikyali mu kkubo gwe surprise nga atuuse. Abakessa abaliyo baŋŋambye nti bamulengera ali mu kuhaginga famire ye. Togaba nezo haga zonna zandibadde ezimu nga zaffe. Ali mu kuhaginga famire ye. Katusindiseeyo omuntu naye oba kinaakola kye tukoze sijuyi. Tusindise omuntu agende wali ayiye embooza yeefuula amuguddeko ninga akumanyi si gwe gundi bannange wakomyewo kulikayo. Omuntu yeefuule mu naye alina gwakimye naye mbuno beeguddeko by coincidence. Can you imagine? Bintu ya surprise buli budde script ekyuka. Mukola script ndala nti tujja kola tututi nebikyukamu. Kati gwe tusindiseeyo gwe ndi mu kusaasira because kati right now because this is Kitoro. Ndoza mutegeerawo wano. Mutegeerawo wano eno bulungi we tutuuse. So naye nga pressure gwetomanyi. Kati ekinsesa gwe tusindiseeyo okuyiiya embooza munyumikirize. Kyokka musirise kati mukazi wattu. Oba embooza agenda zijja wazananyumya for like 20 minutes kubanga bw'obala wano wentuuse jjukira wali waliwo checkpoint tuvaamu ne batucekinga. Kati emboozi zagenda onnyumya for 15 to 20 minutes. Simanyi na layini eri wali maasa oluusi bibaamu layini. Awo tuviiramu mamotoka wabaawo layini. Kati gwe tusi this pressure is pressuring naye nga tutuuse wano ku checkpoint kaba tucekinge tumale tukole ki tweyongereyo mutusabire. So gwe kyoba omanya pressuring and the cars left and we are bana wano nabo bafuulawo wawanvu. Sinza ali mashali yaga abodduka ne gakutega ngogwa ate abantu bangu okujjayo essimu wano olimanya eryo ogwa eno shali yazigudde eno wafuuka wawanvu lala.
bagamba ekirabo kikutte ekirabo nga kigwa ekigobweddu. Happy birthday Hopushifa. Nesunga nange bagenda okanyimbira. Nange mbeera omugole kuba gino emisinde gyo. Batman Seso. Mera mmwe abaakolamu abatafuluma. Ye maama. Fwe tuddukira emisinde gwe tobimanyi. Bane wakolamu. Kati tuke ku airport. Mukama tukusaba bitambule bulungi. Byonna tubikukwasa. Inshallah. Everything is gonna be fine. Here we come. Aboloza biwedde eri naye maama. Nete wali jaamu wano. Naye nga wakutta mukwano. Nze bwemba siraba lutaaya bwe parking olwale tujja buukamu oyiye right tugenda buukamu oteko manyi otokyabula ati oli wa wano nejjo wabadde wano okitegeera bino bifo byo muba kyokka tukomawo ne wiiki ejja okitegeera kale tutuuse ku airport abalungi. We are here, the airport. We bali tusabira okutambula ko tutambudde bulungi era tugiyingira naye we tugenda ko kati oba bamuteeredde mu position ki kale mugende ku YouTube Nsomagara will surprise your loved one for details bawaddeko bino ba status viewer bawaddeko kati ebisigadde mugende ku YouTube TikTok ositeekayo work mulamba bana abagamba send party 2 party 3 no YouTube is the answer. Era wa YouTube gwembalanga super fan die hard lutaya tulireta atayagala tubuza kiki kyakola isumma oli awo okoba ki Deborah. Yes. Pane Deborah yali mutono oba nze yalaba obubi mwaka sente waliwo mwafa agenja ekikigwe ntanzise nagamba wambukira tabukira alhamdulillah. Aisha awai Aisha ali msize nnungi Aisha mnaye sawa zino portable bana ngamba nkulaba kongo weka no bagaba balance na timu shifawa zechekola mujja wano muze kufayiz cafe okitegedde 1 million gods affair esangibwa wano gye muwulira obuwulize this package is served with a whole stuffed goat, 3 big platters, 10 liters of juice, 20 chapatis, coleslaw salads. Isaac abanji bwato sasula amabanja bannange waliwo be batipinze wano $1 twakoze omulimo bannange omuntu asiima nyuma ng'emabegaawo mukyuse $1 zammwe wano ngozi owetedde mu kabalaza sebo obadde osooteeka ali petrol station wano ndaba okalimu nnyo
anti dola efuuse dola olabe ku dola n'owunga baba tipinze wano abantu dola zaabwe zino zaani naye ne omuntu wasiima anyuma kubwavu bunonzo ani yabuza Isaac abuza mbudo ki mpulira nkozi nze baŋŋambye bampadde eyabakipinze nze ajja kumpa nga zeeyo mu Amerika nze byebyo abantu tebampa ate binnyiiza kasita babawadde ezalutaaya musooke mukyuse ezammwe ndabe nange nkyuse zino kuba client nadde namuwoze sebo nze yampadde ze yampoze oba ate singa nadde simuwoze oba ate awo yanimpadde naye yalabye nganze amuwadde mabi ntogendeddeeko twakoledde bambi client nasiima natutipinga natinga client bwatyo natipinga my boys nesunze kulaba wano nga bavuddeyo bagenze kukyusa sente zaabwe tunyuse bukyaliko ne tugamba why not kuba babatipinze lwali tetufunanga budde naye nga mugamba ki it has been a long day baluli very busy enkyaba emuyenga ndi nammwe ngenda kukolera awo surprise muyenga kasozi on 21st. That's where I'm coming. Tunula tulo twere ndi wano nno nesunze ebbala banga bakomyewo kulaba engabana namwe mwagala obbalaba wali lutaaya bazinterezeza nga bali ku bunkenke mami tuterekere mami nze sigenda nazo waka mami yiyawo zituterekera batugamba dola tolina gizingazinga nagifunya nabalabidde nze bansesezza ati nenze kulaba nga zitse mugunti mushirinzi ekiki okitegeera engabana egenze etya koze batya lutaya gakuziza ze bamuwadde ku bulako ebbiri kana bayizaako ezizo oh my god oh my god Bane, my son, you have money. You have money. Nabagamba baliyo ba client abalungi batutipinganga. Tukole ebirungi. Olabye bosanga client amalayo. Abawadde essanyu. Lutaya sene zimumazeeko emirembe. Sene zimumazeeko emirembe. Mu 10 babawadde mmeka. Batuwadde mitwala. Neda ama mu 10 mu dola 10 bawadde mmeka baya yalisa kwa 5 misatu 5 misatu 5 kwala 3.5 sasa mitwalo meka okolota anjayo abanje 10 ozibanjano madi Mavini takala mbaja chusura gaba
kati labayo soko ogenda okyusa zino ojumira okyusa kati naawe kwako okyusa uncle tayo agambye mboninayo omutwalo gwa dola nzije ekyo kukyusa k'omusajja bwagambye kati gwe naye kyusa zino olutayangenda mumwongera naye akyusa zino aiza ko tekikumu 5 naye mukama kira nti watuwadde essanyu mbulutaya agambye aba forex mbu nyinayo omutwalo mulamba nkomawo kukyusa ndala naye mbwakutte kalikyuleeta n'abala tebamubba kati mbukubuzeeko 2 kuzize abalabisizza munda eyo nga bali ku bunkenke nkyusizaako zino Asatu mwetano kasanga. Asatu mwetano kasanga. Yes. Wow. Asatu mwetano kasanga. Atano mwetano mwitano mwitano. Atano mwetano. Atano mwesatu mwitano. Hii atozikendeza. Ache chimani. 10. Student. Seko leta tumali. Akankanye bami ne wali kutibala. Ajide abiruligeza 5 aiza ko ngambi 5 mwetano mwenkomi 5 mu bitano kanawe no kwate chikwate mu bitano ate tabimpadde nabisabayo katwakyaleta bituwadde utalina change nga lwaki nga yeta saa zitulekera so uncle tutayo finye mmeka funye emitwalo 17 mukanana mu bitano ekikigwe yes nga tipu kusiima busimi ananje katonda akumpera omukisa kwongere omukisa bannaye kaya waabwe Christmas ndikiria ne batakongera ayi ofunye mmeka Isaac mami funye mitwalo 10 sente no zimmalako emirembe ate Marvin nange 11 ate Junior 11 ate gwe zirazeewa ziri eddala eziweza akenda naye bannange kayanze kwatagulidde omusajja mumukoze butya mwada busente butono bwebuti nasoka gyebyo ebiri nakongeddewo soko bale mu juni yawo manyiga soko bale kusimu bamumeka soko bale musajja mugamba nga mumaze olaba wali ku chat US dollar yiye eri ku 357 ne mga soko bale mwawo sebo mwagaye no kyusiza ku airport baseera airport baseera iye mukama tuwenga y'abantu bwe batyo Yeah. Emirima we jinyumira. Kamulinda ddeyo nze yangambye ali ntipinga ngaze. Christmas ajimaze mukadema. Kitegeera. Mazina kukubera mbitiwa mugambe nalo. Nkochezayo. Nkochezayo. Nera ndio niswate mulunge ereko lero lumkonko mugambe. Kati Christmas agendo bana. Yabono azibala wazikyusa azitegeera. Emirembe gimuwedde. Alatogamba mitereko ina banka yo. Ezo tutse mu banka. Ne banka nalabe ezungu ogijjeeyo Isaac. Banka ogijjeeyo. Ogitadde gy'ogiteeka ewalala. Banka buli budde ekyusa ebifo. Zine zitambula bulijjo. Tambula. Oba ogiteeka eri ku mmere. Banka ojagisanga engiddemu emmese. Banka simanya. Banka tucha naye Isaac oba because toyina national ID. Bale yakugamba tugulewo account yo. Tuba tukikola kise.
tekanga sitezeka nga we babinula tebamubba eyajjanga emmese eziri maama ataliddeko wano mumakkati wano kati mulondako ki emmeso zirya n'okukubba emmese bwezirya ogambye ojja n'essuubi ziraba nti ensobi gwansinze akayala kakuluma n'ojja n'essuubi naye no banka ya Isaac takyayingiramu mmese waliwo nalekawo ka USB kani ka earphone kange kwaka akaduuka tugende tukyuke tudde oba tunaddamu netukyuka alina banka agent yita ku hasho wete bwoti nalekawo zino gundi earphone zange nazireka kwaka akaduuka tufune we tuteeka ssente ewali seevu naye njaba kwenamba mu kibiina kati simanyi nze nange saagala azimpe nyina ebizibu byange nina n'abamanja ebibiina naye njaba muwemu enamba nga yeesemba naye maama nkosi tebanafuna national id abaana abato babakolera national id bakolera n'oba olina 16 jukira bagenda londa kati ogenda otuuka mu kulonda waliwo gundi endala waliwo programu endala gye tulina mu banka yaffe otereka ssente buli mwezi osevinga tugeze emitwalo 5 bazikuwa after oba emyaka 5 bazijjayo of course neyo arrangement weeriwe wano ani abuuzizza oba waliyo omutwalo gwa ddoola ogwawamu nga kapapula kamu ka mutwalo gwa ddoola Isaac gye ziri ate Isaac watugambe waliyo ebibiri bya ddoola wuno abyogedde ebibiri bya ddoola mabi mwana gwe nze bali wali akapapula omuliko yawunzi ogwa ddoola ali kuse akamu nga wetuwaddeyo kano ak'ekikumi newuliza omusajja tagizeemu yadde akakoteko bukwasi bwati n'abala akaki akapapula ketuwaddeyo gwe tuwaddeyo akakoteko bwati n'ateeka wali nakijjayo nezaffe ezaawa ndoza wedde olowooza oba bakuwadde kafu era owuddangamba bannange anti asuse n'akatunuulira akange abaana akakyusa naye nga omusajja teyekyangirawo omusajja teyekyanga akomba ku lugalo akombye ku lugalo ng'abaleezizo atakombye ku lugalo okumala just akapapula akamu ng'abaleezizo nyingi ajukira asula tuwa emitwalo 5 zonna zituwadde ne bajjako ezaabwe naye nebampeeza ng'ayagala obbatabula ng'ogenze kukyusa kako kyova nzi bawadde enzaawudde bakubeera buli omu akyuse bibye mugambye nga tamanyi kiddako ng'atidde ekyamazima kiri bwekiti ekyo bwe batuwadde sente ezo omukyala nate manyi mulimu emitwalo ng'etaano wadde manyi bakuwadde emitwalo 5 yawano neŋŋamba bambi neyanziza nendowulira mulimu 10 nakaya nga kikino nate manyi mulimu sente oba nabyo 5 ŋŋamba beeka mulimu 5 owebikiri esatu kati nendowulira ate nga sente ezito kane ngeno ŋŋamba naye kyokka yadde akutengolabaako mulimu obutali nga engeri gyabukwata gyabubawaamu neŋŋamba batemu sente zaamu ekitegeeza lutaya bagenda yekka bandi muwadde 2 neyeeyanza ekitegeeza kwekugulira ka ona omuyambye ennyo okusoma kwokuzza amagoba kikiggwe tuze
inanga ono yabadde abimanyi ono anaye abadde tamanyi mirundi mame gyantumye kyusa sente weyave indians yagenda nenkyusa weyava esugundi Germany zeyagenda nenkyusa bakube mutabani bakube Saalongo wali okuteko sente za India nozikyusa nokwata euro Isaac mugamba wakwata na euro ate euro ya bei euro ezitowa awo basirise nange tugenda bedfom bangambye ningazifuna ku maca ono gwogambye yakwata sente zebweru nedda buli mutangalala ono ye bamadde emitwalo 19 ayinamu n'etaano ayina n'ekyetaano gwe nabanyumiza lwe nalina sente ezammalako emirembe nennema okwebaka nenzikyusa ekifo buli budde nengoloka nenzikyusa ekifo nenzijjawo ng'enju nene nenfundirira ekisingano sanjusa baleze kuliko zipu nakasiba naye maama nasumulula zipu nazikwata oyo nno omwana owange gwe mulaba yakwatako euro ne pound ne dola ne Ugandan shillings gazimutabusi ona kubezo ziba nyingi omulaza lutaya yalina emirembe atuuyanye ayinza okuba yagenda kubuuka mu mmotoka kati gwe lutaya atuuyanye nga kirabo okitegedde okitegeera gyotakolereddeko yadde wallahi nga tozisabye twayogedde bwe tutogera ntogera nangamba kifantu kiri abaana nembayita n'essanyu eringi asibyeko zipu banna omwana talina mirembe asibyeko zipu nedda bwezizo ziriwa ziraziremerako kubaye zavudde kushe kuba weziteeka mu nsawo ayina empale esooka munda bwatereka nyamba Calvin Klein Nega kwayambadde bubuda sente esanyusa mukiraba nze ne sente tuli waba ojagala gwe otojagala kubanga mwezi basitaba kubalina akamyoka nayo omutwalo nengumuwa nezigwayo nemanya nti sikyabulandi yo titakyasumbuwa ngakugyeko engalo kati Isaac omutima gumukuba alabanga ne mu nsawo teziri seefu gwe junior ogedde akantu ogambye nti webazibawadde mu dola tebasanyuse nnyo basanyuse mwazajja nako tuterekere nange nno gwe mwansanesezza mwantadde ku bunkenke ku makya mbadde nkeera ku embasi nenkwata sente nenga ne bansikako ensawo kabansikeko banzibeko ebirala tebanzibako dola z'abandi nendeka nga nange nzikukuliridde ewaka maze kuvaayo nenkomawo nenzijja ntambule nazo neŋŋamba bakama bange tebaŋŋamba leeta dola tukyuse ate ntandike nazirese waka ate mune naziresseko ate bikimbe ng'ababuzaabuza neŋŋamba layira wallahi muwulira ekiro aligayita erinnya lya dola mavini ye mukakkamu yabimanyiira wali awo banzije ku mukaguwa musanyufu kati jjukira guno omusaala muba mwagu budgetinga dakatomanyi nti bwenfuna omusaala gwa Desemba buli omu gwina gye gulaga waliyo n'abamu abazisa ate waliyo abamu abazisaba edda bwadivasi madamu Desemba mumpe nga tetunamuyingiramu kati bamugye kaguwoyo kali kenyini kebalanga era
kati oyo yasaba advance bamu ani yadmize gondi wabula bannange nze natidde olwedi yadde kati yagasseeko ennaku ne ziwera ttaano teyebaka Natalia nakulya twalya netulya nga wa naye talya nali mutudde kumpi nga ndowooza anti nga waali awo alina omudidi naye bambi yebale kusiima yatunazzaako obukoowu bwonna naye omanyi obukoowu bwonna saawulire na bukoowu nkujjukira ng'ogamba njagala kimu kudda waka ngakudda Kampala ng'amaanyi gakomyewo sente musaayi mujjukira omukyala gwe twasurprising omukadde n'agamba nti sente gwe musaayi oyagala nnyo sente yagamaze ku sente omujjukidde client werweru naye ng'okitegedde nti yali mutuufu nze era nze sisobola nakweyogeza ebyo ebigambo mbo wadde sente banaye gwe zisanyusa nze ne sente tuti Isaac nze ne sente tuti lwatta omukago bwe bati oli wadda wenzira ate sina mobile money ekikapu twandibadde ne tukikwasa maanyi gazivudde wa abantu bamanyi nnyina tebampa ate nga kati ebizibu bye nnina bingi basa okunsurprisinga n'emmere emmere bagira balina naye gwe asisika amakoloni gange baba gwe tukuya makoloni Isaac yakuba olyoka omubuuza enti olutaya kiki nga mwagiko ayino n'amakuroni muganywera ku kyalo naye bane Isaac olaba Isaac afumba bubi amakuroni agage Isaac yali nana amakuroni gange ewabagadi omulundi ogwasooka Isaac yafumbirira amakuroni gange ne gafa yaganywamu amazzi amangi nongiramu amazzi nga siraba Isaac alayiro basigwe nayiwamu amazzi naye gwangamba nti nekera agugamala ndowooza nokyayiwamu nga ndi ku ssimu kiraya nti ankyankalanya Isaac yalinanya amakuroni gemasembyo bya yayise buyisi ku makuroni gange ne gatawooma n'agalinaana bannanga Isaac emmere ye tewooma but nze my brothers bona all the boys ekiki bana abaana lwe bansanyukira nga siina kyendeese mampulira bubi tuddeyo mbagulireyo ebyokulya the revance ndeeteyo oba obuntuntu bu ice cream gulawo neerabidde kyama gwe vaamu abaagala muveemu tulina kye tunona gera omaliza sho really ehane by the way kamaliriza eri eyafande gyenatandise jampende afande asooka gye temulina kyemwagalayo mulina sente mugendeko mu supermarket mabino omusinza speed Isaac naye abanga agenda ati ngolooza adduka bwamanyi abaana essanyu mami wuuyo nga tolina mami kyovaako ekyo kinzizaayo gyenva tugenda kukuba ebidomola tulinde ngaemotoka yetuuse onzibe bulungi ne bannange mamifayima teesa naye eki akwate ebidomola mikoshi jankyawa mamifayima mikoshi naye Isaac ofumba bubi amakoloni addira budde kyokka yangamba asoma sibisoma
mama nasoma limeka we wali mikoshi onagula soko gatuleze naye supermarket yerimu ebintu ebyakabi naye lwakuba ate wano we wali kamikoshi green tea tsoke tuno wano mikoshi then tugende ku vintage ate era osalodde eno sente ntebawa omuntu akonoonera wojja sente omukyawanga nnyo okimanyi kubanga nze ebyabaana ngenda gulamu eri supermarket naye wano njagalawo kamikoshi green tea waliwo yansuubiza okukangulira akanyogoga siganye tubali tuzangalanye dola efuuse dola mwena mbadde muzeetaaga naye anko lutaaya adde yeetaaganya anti oyo asaba omusaala mu advance kati end of month salary yamutwala dda junior yagambirawo basagala nasaba madamu sente tasaba mu advance sagala n'olumu ne weziitayo ngamba newampa newasigala n'ekitundu onajja kuzimpa naye kati bonna bagenda kufuna guno babanja naye ye lutaaya yazitwala naye nasanyuse nnyo omukazi ng'abawadde nnyo kuba nategedde nti mulimu abamu abazitwala edda nti babakoledde olunaku kati ne muguno era abadde ajasaba ez'obuzze ti ajalekayo omusaala gwe zino zisolovinga ebintu alina kujjayo salale asigale ku buno obw'olunaku ddeyiri mikoshi green tea ako nkaagala bitya obanga anywa kacyayi mikoshi wano mune tebakaseera wano kakakaaga nga bakusedde lutaaya muntaddemu omusimbi ogutokomo ekikigwe ntaddemu sente ate enjala oba endoozi sirumye sola lumanjala lutaaya badde olina ekibuuzo omwami ogwo tuwadde dola atuwadde sente kati ye azizayo ne bamuwa sente empitirivu ziba zize anti tugenda okyukire ku sheerodde anti kirimu eki kubanga kati ayinza otuwa kati nga wampadde 17 ndowooza olabanga gwobbye kubanga ndowooza olaba gwe omuwadde nti naye nakuwa nnyingi kakati abajja afunamu nga abiri muki mwaka akamu junior kakuddemu yabimanyi ndowooza waliwo gye bazisuubula nabazamu asasula ne rent kati lutaaya alaba amubbi oba oddeyo omuweeko ebiri dola engeri gyagigulamu katola anaabamu asobe ane price yayo agitunda ku bbeeyi nnene kati agiguzenga ku 3,500 kati wagitunda ayinza ogitunda ku 10,400 kati aba akoze kati nembuuza ekirala kati nawe wooli wano sookuddeyo n'ogigula ng'ogenda America shillings tezikolayo kati manyi n'ogula dollars nange ze ntambula nazo buli otuba tutavolinga esekeza mba mugenda ebulaayo tugula sente ogulangule naye wafugiramu tayo abagitunda eri waggulu be bano besanga mma wali ku Kigali abagenda e Rwanda nga balina sente ezenjawulo bazitunda bakukyusiza mulaba yayaana buyayaana
Bye my all over America, but Jenny was very well. Bye, said it. Uno Mavini ava kunjo chayo. Ebibyo noyogedde byaki. Ntondo. Wano abanesizaako. Abaneyogerezaako. Daba emisinde tebali ku muntu wa Ntondo. Wow. Ono wuno ava kunguli. Ate ozani agulidde mikoshityo gy'okwogera ebingi. Wow, this is my money from Uncle Marvin. Okitegeera yandikutte bulungi kuba jaswala. Baby Joy aliwa. Mumazeemu obuntu bwammwe. Apo nkweko. Bino byonna bibadde Faima abakusima mikayo kibadde mu ngeri apo zino mu nsi.